Alright, good morning. Kasubiri uli umia semaridadi sana amanya nedo bosi ndi King Smith nga bulijjo wano ku Celeb Jazz Extra. Nga wetu abagamba new studios bikasija tugenda kwa tukyusamu okola muno ekimu kibeera maridadi sana ate ng'ogezaako okufuna amawulire agafa ku baselebu wa mwana mu ggwanga lya Uganda n'emirirwano. Olunaku olwaliro nga tunagenda mu maaso njala tutandike ku story ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Pastor Bujingo Aloysius owekati ow'Emakerere bitwagambanga Valley Theatre. Naye nga tetunagenda mawulire ago, please subscribe wansi wano wenyiga subscribe button bw'omaze okusubscribinga ate mu tukogenda bulungi oba subscribinga da. Thank you so much, share this video. Munago wenjogera mabega ka mwachagera muna makaga Pastor Bujingo gajja mu ensasa ge y'amaanyi nnyo era ng'omukyala Teddy Bujingo yavayo n'agamba muno omusajja yadduka dda mu maka n'alekera abaana kyakya agamba muno njagala gitunda ettaka teriri mmanyagere. Tubitegeera ebintu binyo abajja bagoberera story n'abasumba balala bavayo ne bakomentingako okwali Pastor Jackson okwali that is owebwayise okwali Pastor Iga Ombizaayo ow'Ekawaala okwali Pastor Serwadda bangi ekitegeera nnyo ne munnange kyaddaaki Pastor Bujingo yavuddeyo n'apondoka n'agamba amaanyi gambedde kiriwo ndabika nti nswala biri ebyandeete leeta munambaaki n'abivaako. Era olunaku lwadde waggulu bwe yavuddeyo mu kyaki ye n'agamba muno bana empondoose mbadde nsaba Teddy Bujingo yonna gy'oli wadde nakulegera amaka g'ekitende ng'era ne mu kuzimba White House side z'eri ewakiso mbadde nkusaba ojje emisango gino mu kooti ne ku poliisi okubanga ndi pastor ate nswala kati nansumba ntya endiga zange zigenda ofumbirwa nga ate nange nzeke nyini ensonga zange ziri mu kooti. Jjukira nakulagako video nga gamuno Pastor Bujingo bamuyise wali ku poliisi y'e Katwe ate Teddy Bujingo yabeera nga akola ki nga amwabira abeere nga yeewozaako mu kasenge 11 ng'atezaako okuttanya ensonga zino. Naye agambye sigenda genda wabula kingenda osaba engeri Teddy Bujingo yavayo Lusande eno najja no ku kyaki mbadde esaba ne ku Sunday eno egenda okubeerawo after tomorrow wano mu Uganda wano oli mu Uganda watuli mu Uganda, that is zero Friday ncha Saturday and Sunday. Simanyi ebyo yonna nakusinzalira video eno naye yavuddeyo bambi n'apondoka n'agamba please and please sinagamba nti I'm sorry but kyensaba jangu tugonjole ensonga zino nga bwe twazitandika. Jjukira House of Prime Ministry yasandikibwa abantu basatu, that is Pastor Bujingo mukyala we n'omwana waabwe okitegedde. So naye empapula ezaaliko okugula ettaka gye basondera mu dola ezaali empitirivu ennyo ejjala emitwalo wali okadde something like 5 million point something dollars mu dola ezo sente za muzijjukira nnyo ng'agamba leeta dola mukama agenda kuwa sente tunda ettaka lyo tugula ettaka ly'ekkanisa kubanga nawe mukama agenda kuwa ettaka erisingaku eryo. So yavuddeyo n'apondoka ye omukyala gwagenda okubanga awasa yakyali mugumu era yagambye esande eri ewedde yagamba abantu bamusondera asooka nga ayingira ennyumba kubanga ennyumba enagenda kubasobola okuwuzingiramu abantu bonna b'omukyakya naga tujja kujja mu nkyaleko mwenawe n'omundi ogusooka nga bwe yakikolanga otambuzanga abantu okuva ku Bativine bagenda ne balamula ettaka ly'e Kanani bagenda obakwata ku nalite buses ez'enjawulo abajje Makerere abakwate Kananiland abatwale ewakiso gyali mu kuzimba asooka nga abalaga ennyumba naye aga ennyumba tennaggwa n'abasondesa ssente ezaali empitirivu ennyo ez'okuteekamu amadinisa tiles n'ebirala okuba mu ennyumba eneggwa n'okugisiba ekikomera White House. Jjukira munaga muno ssente zino tanazikwatako ez'okuzimba Pentagon wabula ssente zasaba abantu bamusondeko zisoka nga ayingira ennyumba enagenda giteekamu omukyala oba nedda abadde awulira ayagala kuwasa eki aji muli kimu kuma kimugamba wasawasasa naye tasobola kuwasa nga tanafuna divorce. That's why yavuddeyo n'asaba mukyala wamanyiddwa nga Teddy Bujingo ajje emisango gino ku poliisi ne mu kooti basobola okuba nga bategeregana ne batamuwadde divorce kale amukkiriza agenda awasa ekiwala kino ekito ekirungi ennyo. Right now ye manager wa Salt Media era nga kiwala kirabyeko nange mabega eno kyakola emmere ba Miss Kavi simanyi mwalonda Miss Kavi kinga kino ekikazi kya Bujingo temukiroze naye kagamba oli agaliwo mu ggwanga lya Uganda bapasa waguddemu entawe naye nga kyobokola subscribinga nga bekolaga videos zino then tumala tugenda kwatukomo after this.